Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batteries emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi enamave. Mu myaka 10 gyokka abantu basanyawo acres million 2 ez'ebibira nga kyo kigenda teeka eggwanga lino mu buzibu mu mbeera y'obudde. Ebibira ebisinga abantu bye basanyawo biri mu disitulikiti y'e Mubende, Mukono, Buyikwe nga kino abantu bagenze batemawo emiti nga okwokyamu amanda wamu n'okukolamu enku okwokya bulooka. Okusinziira ku bakugu bagamba kyo kigenda kuteeka eggwanga mu bulabe obw'amaanyi ennyo olw'okuba ng'embeera y'obudde egenda kukyuka nnyo ng'enkuba tetonnya kino kigenda kusinga okukosa ebitundu bya Buganda. Abategeeze bannange nti mu myaka kuva mu 2000 mu paka 2021 sorry. Uganda yonna nga bw'ogiraba yafiirwa emiti egikunikiriza egiyumbikiza mu eka miliyoni 2 bwemitwalo 389 eka 2 n'emitwalo 389 emiti egyaliko bagisaanawo abantu bagitema ne bagyokya ne bakola batya ne tugifumbamu emmere buli kimu emiti egyo ne gikola ki giggwaawo mu myaka 10 gyokka bannange. Era nga bategeeza wano mu Buganda district nga Mubende yakulemberamu okusaanawo emiti emitwalo 19,600 eja eka togera ku eka emitwalo 19,600 egyaliko emiti kati emiti egyo tegikyaliwo. Mukono emitwalo 13,800 mu twagitema bannange oli Mukono omuli Kyaggwe olwekyo bannange katuzeewo emiti gino gyetwatema. Kino kiwaliriza abakugu otandika okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bakulembeddwamu Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga bakunga abantu okubalaga obulabe obuli mu kusaanyaawo ebibira. Nga kyo batandikidde mu disitulikiti y'e Buyikwe omusangibwa ekibira Mabira ne disitulikiti y'e Mukono nga kyo ekibira ekyakisinga obukulu mu ggwanga Uganda nga babula kyonna bagenze batisaanyaawo abamu nga bagenze basimbamu ebikajjo. Bategeezezza nti emiti gireeta enkuba, emiti gigatta obugimu ku ttaka, emiti gijja kuvaamu ebintu bingi bye tukozesa omuli eddagala n'ebibala n'ebirala. Era mu nteekateeka eno ng'emiti egigenda okusoosowazibwa gye emiti gyaffe ginnansangwa, emiti gikasangwawo. Tujja kweyongera okufuna emisomo mingi ku nteekateeka eno, emiganyulo ate na bingi ki bye tulina okufuna mu nteekateeka eno, kuba bwe twogera kusimba emiti n'okulima emiti mulimu enteekateeka nnyingi nnyo endala. Ekiseera kigenda kutuuka nga tetukyalina miti gye tufumbisa, tukyalina nku, tetukyalina ebintu byonna bye tujja mu miti nga bwe mulaba. N'olwekyo enteekateeka eno mujja kubeeramu n'enteekateeka programs endala ezituyamba biki bye tuyinza okukozesa mu kufumbisa n'okwota nga tetusaanyaawo miti. Era tulina bannamikago bangi nnyo abagenda okujja mu Kyaggwe muno olw'enteekateeka eyo. Mu nteekateeka muno mwe muli okutandika okukozesa sola, okutandika okukozesa biogas n'enteekateeka endala ezijja okututaasa okusobola okukendeeza ku miti gye tubadde twesigamyeko ennyo, okufumbisa n'okukozesa ebintu ebirala byonna nga bannakyaggwe mubimanyi. Bano basazeewo okugabira abatuuze emiti ne balaga lwaki balina okusimba emiti buli omu mu kibanja kye oba mu ttaka lye lyalina, ate emiti gino egitali gya kalitunsi oba payini. Kati ku nsonga zino ez'enkulaakulana njagala mutegeere bulungi nnyo ensonga eyo nti Ssaabasajja Kabaka abaagaliza bulungi, era bwe muba nga mwawuliriza bulungi nnyo obubaka bwe yatuwa
yagamba ffenna tusi abavubuka mwenna abasaba mubeere mu byalo byammwe enkulaakulana ekole ki ebasangeyo. So yeeno enkulaakulana Ssaabasajja Kabaka gy'abateekedde era babakakasiza bulungi tewali muntu n'omu gwe bagenda kusengula ku kibanja kye, naye wabula okulaba nti buli omu abeera n'emiti gibayambe okubeera mu bulamu ki obulungi obweyagaza. Ndowooza mumpulidde bulungi. Programu mujjaniriza mukube nno obugalo obw'amaanyi. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo awangaale. Kubanga tulabanga obutonde butaaguddwa naye ng'ekyamazima tutaabuddabirize ffe abaana baffe n'abazzukulu baffe bajja kusanga embeera enzibu. So Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka bw'avaayo n'atulagira ffe tukola bukozi atugambye nti tuzzeewo obutonde era kyekino kye tukola. Olw'ensonga eyo neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka okuvaayo okutulagira tusobole okuteeka mu nkola okuzzaawo obutonde bw'ensi. Mu myaka egyo nange bwe nali nga siriiwo waliwo omuzungu omu yali prime minister w'Abongereza bamuyita Churchill. Bwe yatuuka mu nsi yattu eno n'alaba amakula ye bwe yawumbawumba bwe yagenda okunoonya byendabye mbirabye yanoonya ebigambo byamuwulira naye n'agamba nti mu luzungu yagenda this is the pearl of Africa. Lino lyekkula lyaki lya Africa. Naye nno tulyonoonye simanyi oba kiki ekitutaaga naye tuddeyo ku nnono yaffe. Obutonde bwaffe butambula na butonde bwa nsi. Ate nno tufunye omukisa aba Uganda Biodiversity Trust Fund. Ekigambo biodiversity kinzizaayo bwe nali mu senior nga nsoma. Biodiversity kitegeeza ebintu ebiri mu kitundu ebirina obulamu. N'ebirina obulamu gy'emiti, ebisolo by'omu nsiko, ebiwuka, nange naawe. Tuli kitundu kuki ku biodiversity. Ebimera bino byonna bitwetaaga naye ate naffe tubikola ki tubyetaaga tubyagale. Bwe tunaba twagadde obutonde bw'ensi nabwo bujja tukola ki bujja twagala bujja kutuwa. Abatuuze bagamba bo beetegefu okusimba emiti wabula nabo balina ebimu bye beekengera okubanga ebibira bya gavumenti ebisinga obungi bo kennyini abalina bali mu gavumenti babisaanyizzaawo. Era njagala singa otuukako wembeera era olaba ekifaananyi nga nze nakitandikako dda lwakuba nti nali simanyi ebika bya miti nga gye muleesi naye bonna banjirabye nja kugyeyanza era mmanye nti ekyo gyekisinga ki obulungi. Ebigambo byange si bingi nnyo wabula nsiimye enteekateeka yammwe wabula nze ku lwange nsiimye era ndi musanyufu. Ekyo sikirinaamu buzibu bwonna nkikkiriza bulungi okusimba ekibira kya Kabaka ku kibanja kyange. Kale obutonde bw'ensi mu kitundu kyaffe wano bubadde buserebyemuuko katono naye nga tebunnatuuka ku bitundu birala nga bye tulaba. Enkuba tubadde tugifuna mu biseera byayo naye neetuuka ekiseera neetubulamuuko ng'era ekintu wekibula. Zibu bwonna bw'okusimba ekyobutonde kuba nange nkisiima nnyo bakirungi kubeera kubanga tetulina eri ebitundu ebimu tebiriimu nku tebiriimu ki empewo bwejja n'amayumba gaggwa lwa nsonga ya miti. Pulogulaamu ya Kabaka sirinaako buzibu bwonna bwabula nkisiima busiimi.